Balamu lwakitegedde nti bagenda kufuuka baseruka mamayute oluvannyuma lw'okubeera nti babadde bafeffetta abali b'enguzi n'ababbi ng'ate gwatambula naye Nameere naye aliko amabala agatambulira mu buufu bwe bumu. Kati babadde balina okusala amagezi okugenda e Masaka bakeriyalinge erinnya lya Nameere. Nameere nga bwali omupalapalanya nga ye amanyi butya bwagenda okubeera nga yeewolereza ng'ayagala akyejjemu, naye ne beerabira nti baalese ebibuuzo bingi, gaps nnyingi nnyo ku bantu abategeera protocol, nti lwaki wano kyali bwe kiti walimu ate wano ne wokyejjamu, kagamba akibeeramu n'akyejjamu. Ye yatwala omuntu mbu gwagamba gwe baasappulayinga emmwanyi ye yamutwala ewa Museveni, ate bwe baatuuka eno ne Nameere kennyini emmwanyi baazitwaliranga ye, naye ate n'agamba nti oli ye yakirimu. Kati mu byensasula ate byo n'abyesambira ddala, naye ate nga baali wamu, kubanga tubadde nga tujja tuwulira nti Nameere baamuwanga emmwanyi mu biseera bya campaign n'atasasula omusimbi omuyitirivu. Kati Balamu babadde balina okuyita abantu bamakinge sure nti baba bangi asobole okuba nti akwasaganya ensonga eno ng'era bamanyi bulungi nnyo babagenda okubeera nga banyiga ekintu kino kireme kubanga kyewunzikira sayidi yaabwe. Kubanga Nameere ayogedde ku NTV n'agamba NTV manyi yalinga ekubamu gavumenti, naye ate bwe kyatuuka ku mawulire gagamba nti ge yalaba nti NTV yalaba nti gali feya, mbu ono mukyala yali alimba mu NTV teyagakuba. Katugambe nti NTV y'amawulire amatuufu teyagakuba nga yakubanga ga bulimba, nti yalivuddeyo neyogera amazima kuba baali bamaze okunoonyereza nti kituufu Nameere talina buzibu. Naye the fact nti Nameere yamanya nti NTV yali enoonyereza ku story eyo n'amanya n'eyali aginoonyerezaako Solomon gwayogerako, kiba kitegeeza nti Nameere yakirinamu omukono lwaki emboozi eyo oba story eyo teyakuba NTV, kubanga NTV Nameere kyagezaako ga nti kuba mawulire ga bulimba gakuba gavumenti yokka. Kansoke kuba katambi kano nga bagugulana ku by'emmwanyi mu kintu ekyabadde kipange nga bagalukirya erinnya lya Nameere, era oluvannyuma baamaliriza basasudde kubanga babadde tebalina engeri gye bazakibuukamu. Emmwanyi baali bazibbye, baali bababbi. Byenjogera ne pulezidenti w'eggwanga abiraba era amanyi nti bye bituufu. Mpuliriza, twaliwo abawala, pulezidenti yali yantumye abakyala baali 5. Kwaliko omwana yali akutte fulaga ya NRM e Kayunga, kwaliko omulala ng'akutte fulaga ya NRM mu disitulikiti bagiyita Alebutongo, kwaliko omulala ng'akutte fulaga ya NRM mu disitulikiti bagiyita Arua, kwaliko nze. Abaana abo bonna nabo ne bagoberera ne bamugamba nti muzeeyi naffe nga Nameere bw'asabye naffe batuwe ku ki ko bulegeya nti nzirina era bonna nja kukola ki zibawa. Twagenda otuuka e Masaka nga bulegeya tabangako yadde n'emmwanyi n'ekiti n'ekiki. Omanyi bye yanzizaamu, yaŋŋamba nti nedda tuyinayo bakyamaani b'NRM eyo ku byalo abagezigezi, babeera ne lisiti z'ab'ekyalo. Tukole fojale ya zilisiti zino tugende tufune ssente naye nga supply sigikoze nga bulegeya byakugamba nga bwe ŋŋamba ne pulezidenti akimanyi. Muwulirize, mumanyi lwaki bulijjo mubadde musima ebinnya by'emmwanyi ne zitajja lw'abantu ng'abo. Agenda n'alimba mu bakulu nti ayina emmwanyi nga tazikola ki. Mbuuza omukyalo ono ayingirira muwa. Nze natabukira bulegeya ne mugaa togenda kunteeka mu bintu bya kifere. Nagamba pulezidenti nti tolina mmwanyi, gwe n'olemerako nti okola ki ozirina. Ne mugamba wanneegayirira nkutwale wa pulezidenti w'eggwanga, togenda kuswaza linnya lyange. Mu kupalapalanya najja ku mukazi ono ne bbaawe emmwanyi, era bali abantu 14 be yaggyako emmwanyi, era ono omukazi akimanyi nti emmwanyi yaziwaani bulegeya. Agenza azunga mu mawulire ag'enjawulo. Juzi nga NTV tebannagiggala, NTV jjukira yalinga eringa ekubamu gavumenti. Wuliriza, naye ne NTV yennyini ne bw'okubira Solomon Kaweesi kati muwulirize. Honorable Balamu ne bw'akubira Solomon Kaweesi n'amuteeka mu lawudi. Ensonga lwaki Solomon yagaana okufulumya emboozi ng'omukazi ono ampaayira, yamugamba empapula zonna
zonna z'olina zirage Mwanyi waziwa Bulegeya si Nameere. Abatuuze nazza musango okusakira bannamasaka oba nazza musango okuyamba Bulegeya. Naye ekisinga okunnuma wuliriza minisita, nina ebbaluwa y'abasapulaaya bonna Bulegeya be yajjako ki njirina nga bampandiikira nga MP lulinga nkyali MP nga baŋŋamba tuyambe Bulegeya yatuggyako emmwanyi zaffe ate wa pulezidenti n'agamba nti zize nga n'erinnya ly'omukazi ono likola ki. Kati neewuunya lwaki agenda mu mawulire nga nyonoona namugulako n'emisango namugulako n'omusango poliisi n'emuyita n'agaana okweyatula DPC didn't I open a case against her? Hold on. Yes. Sebo ne DPP amuli wa DPC amulinaawo amubuza saggula ku musango kuno omukyala kati yo omukyala musibi yeetwale ku poliisi bamusibe olw'okuba mmwe mwasoma obwalooya musobola okubuzaabuza buli kimu. Kakati gwayogerako Bulegeya akimanyi kubanga kati bagenda kwekubajje kuba Bulegeya kenyini yatwaliranga Nameere Mwanyi Nameere n'azikwata omuyaaye ataali na Mwanyi ate n'ekirala NTV yo amawulire bwe yagazuula nti baali bamuwaayira lwaki teyagakuba kuba tekuba mawulire ga bulimba gokka ngono bwagezaako kukola ki yaga nti yekuba ga bulimba ekuba gavuga. Madamu njagala kati okiryalinga Nameere nti tomubanja era tolina kyomwagaza kubanga asasula president. Wuliriza, asasula president, omuntu wa president omukozi we nga bwe nabagambye ekiro nti tewali kigaana agambye agenda kuba wasente zammwe naye wagambye wakwata Mwanyi Nameere yakukubira ne Bulegeya kituufu wazimutwalirangawo ne Nameere naye under whose order? Order yali yaani? Mwe mumanye ebyammwe nze nali sibimanyi. Kale banange katono nnyo. The rest of the suppliers ekirungi nina essimu zammwe nange nina audio wano actually negikuweereza minisita nga njogera ne Mama Jane. I have an audio already nabadde na initiatinze ekintu ekyefaananyirizaako mwena okufuna sente zammwe direct. Lwaki newala situation omuntu afune sente zammwe aziye ate era bagambe nti omudumu gutunuze mwani. That's why I'm insisting enja mwena mukola ki. Kakati nze kyeneebuuza owulidde mu katambi kali nti emmwanyi baazitwaliranga Nameere basappliers wabula nti Bulegeya yakola order. Egyo mizannyo gyabwe kwegamba abafere bakuteeka mu bbanga awo n'obulwako gw'obanja. Kakati bano kye baali bazannya abantu abo wabula bagenze okulanga omupiira gugenda kubakuba olwadde bali mu kugezaako kufuuza bali banguzi babbi ate Nameere aliko ekko eryo kubanga bwe kibanga kituufu Nameere abadde akimanyi ani yazannya omuzannyo ogwo before nga tannatuuka awo nga bwali mu kubeera nga bagenda bafuuza buli omu bayinginiya bonna. Lwaki teyasoose kukwata oli gwayogerako Bulegeya gwe baali badde basooka? Nameere yali badde agamba Bulegeya namukwata kunteeka mu bya kifere sente z'abano ziruwa nga bwakola eri ku bayinginiya bwe yeefuula owakabi naye bagenze kukiraba nga balina okusolovinga ekintu kye sente nga weeziri kubanga bwabanga atugamba mbu nabadde na initiatives edda nga njogera ne Mama Jane nti audio nagikuweerezaako dda. Okiraba omufere sayini z'obufere omufere akulaga nti ye ayogera n'abantu ba waggulu bokka bayogera nabo kati wano n'akoleetera gwe okunafuwa n'olowooza agenda kumpa ssente nga basappliers bano bye baalugwamu Nameere yabirimu butereevu era n'ebbalamu abadde akimanyi wabula nga balina okkiriyalinga ayingizamu NTV ne yeerabira nti nno NTV gy'ayogerako kyayogedde kyokka kimuleetera ne Solomon okumwegaana mpozi nga naye kennyini baamuwa ssente oba baamutiisatiisa n'alimu okufulumya story kubanga bw'abanga Solomon yanoonyereza n'akakasa nti ddala Nameere bamuwaayiriza kyogamba nti TV tekuba story entuufu NTV okuba bya bulimba byokka mbukati story yali tejjagikuba kubanga baali bamuwaayiriza katugireke baalivuddeyo ne bakuba story nga bweri kubanga
era ffe tuba twagala okufuna amawulire oba okitegeera naye tulina okunoonyereza lwaki Solomon baamuziba omumwa n'atafulumya story eyo kitegeeza influence yali ya Namere yategeera atya nti NTV eri mu kunoonyereza ku nsonga eyo atuuka okumukubira ndowooza mulaba so nga ate n'emmwanyi initiation y'okubeera nti ne supply y'emmwanyi ebaawo Namere akugamba nti baali ne Bulegeye wa Museveni Bulegeye omufere yatuuka ati ewa Museveni watuukika mbu bwe yamutegeeza n'amugamba nti njaga tukole obufere tumugambye nti mwanyi tuzirina naye nga tetuzirina Namere mbu n'agamba Museveni kyekyakolebwawo lwaki baamuleka n'agenda mu maaso lwaki Namere yakkiriza okubeera ng'afuna emmwanyi okuva mu bano basuppliers ng'akimanye order kwezivudde ya Bulegeye omufere ataalina mmwanyi era babadde balina kusasula okusobola okusetulinga ekintu ekyo kubanga obwo bubbi obubatuddemu obwo bubbi omanyi bagamba seruka mama yute bewe baseruka mama yute kibatuddemu era ne basesema bazisesemye